abattibwa nga mpuuga yabi alowooza tetubimanyi tebalabikanga nako n'abamu alowooza tetubimanyi lwaki awaaba omusango nga Ssegirinya mufu lwaki teyagoba nga Ssegirinya kyali mulamu embwa eyo no nze I think ndowooza yali yakwata Luwemba nga gwayagala okukozesa nga Luwemba kalimbwamba ateemaamira talina substance kubanga namubuuza wavaawa nga baswiti apo tetumanyi wowe bali wava luddawa otegeera ate nga switi that kuba betwatandi kati omusajja ono omanyi biseera bisinga tusooka tubale olutalo luno olutalo luno tusooke tulubale alutandise alwagala lukomewa era kikyalubalamu ky'oba osooka okubuuza ompulya bulungi nnyo kubanga onnyonnyodde abantu misango pulezidenti yalina okuvunaana mpuuga ne banne naye teyajje muvunaana lwaki ye okumuteekako information entuufu ate aleese mbw agenda kusamoninga pulezidenti already okujjako ng'obusiru yayonka buyonka kuba yayonka ssenkaawe ekkundi oddira otyako akyuzawo omugenzi gwemuvunaana ebijambiya mbusimanyi naye omutwe tegukola bulungi nnyo olw'okuba bamaze okuwaako obujulizi agati obadde ddala amuyise fuutu soja amuyise fuutu soja ati first time kati yamuyita mulalu we yagenda wali ng'ategese okuziika nga ffe tuteese eri waggulu kati essaawa zino Alani ayogera amazima muyita mulalu niwamuti okimanyi bulungi etteeka lisoma nti member parliament yennyini bw'ava mu kibiina kye n'agenda mu kibiina oba n'akola ekintu ekirala ekyawukana ku ekibiina kya ddembe omuwa okuwandikira parliament nti ono yamanyi amateeka g'ekibiina tumuwanduukuluddemu era tutegese n'awandikira commission etegeka okulonda Kyagulanyi alina gwe yali awaabiddeko wali in fact jukira twakomplaininga nga nawana abantu ne bagamba naye abantu bano ekibiina lwaki tekibawandiikira nekibeesammulira baagala Jesus yabakomawo tule ku national platform ng'ono aliwa omuntu wa bulijjo abalemi okutegeera baagala ni abalambulule okitegeera omusajja yasabanga structures n'asaba structures nga nze mmanyi lwaki asaba structures bwe yava ku structures n'agenda atuwabira omusango era nze navaayo n'embyogera nti ekisajja kyatuwabidde omusango mu high court agulimu omulamuzi bamuyita nze Jima oba nze Imaano oba nze Jimaano baani omutegedde omulamuzi oyo gundi yagulimu mwerabidde n'erinnya kubeera yazannya firimu zaabwe oyo omulamuzi alimu lumaanamaana oyo alimu lumaanamaana bwe navaayo nendabisa omulamuzi oyo n'omusajja baagwabira omulamuzi bamuwa bukulu baamukyusa omusango ne gufiire naye ng'era yawaabye okitegedde tuvuddeyo katudde oba bakayita Lubega Mosho yabadde ampadde n'erinnya alina ka personal assistant kali akakesi tewali buzibu oba alese personal assistant oba alese Joyce Bagabe Manga oba alese ani okuwa omusango we don't care we know the person behind that okitegeera bulungi kati ekyo nga tukivuddeko nze kennyini nali ngenda kukwata essimu yange n'engalabi yange eno ngambe pulezidenti munnanga ate otukoze eki omusajja omujja kubwa lwopwata omuwadde bwa commissioner oyozeza n'oteeka mu ttaka naye bwe najjako essimu yange maye buli we munkubira essimu yange teriiko mba nina nina ekinzigyeko ati bwe nzijjako nengenda nenneebaka ngenda okuddanga engalabi emaze edda muri formatary setting eteredde nga nzikakkana nakkakkana ne ŋŋamba oke pulezidenti akalina kyabaze n'amuwa obwa commissioner era abantu bangi nga sinze nzekka baayomba lwaki lwaki obwa commissioner kati bw'amala okukola emivuyo pulezidenti awandikira parliament n'obwa commissioner tokoze eki tubugjimu ejjeeko n'akozesa gavumenti okulemezebwako naye nga ekituufu kyali nti pulezidenti yali asobola okugenda mu kooti mu constitutional court oba nawandikira commission bagenda mu kooti mpuuga ne bamugjayo naye omusajja olwamugaa nti vaayo peacefully n'agaana n'amulekayo okitegeera kati omusajja ayagala ki kyandibadde asooka ateeka into consideration one main agenda ye erirudda okujjako Museveni kulwanyisa opposition nga babadde akikola in fact from okuva mu 2016 baabasajja badde bazannya muzannyo gwa Museveni
ate bali be regroup branding nga be stationing bulungi nga be positioning. Kati nga kibatu bajja ne bambala amasuti ne basiba ettayi ne boogera oluzungu baluma amannyo. Kati ffe no tuga oyo bw'ayogera toddamu. Oyo bw'ayogera toddamu. Kati president bw'ajja n'atandika okulabisa abantu bano kubanga ajjukira president mu kusooka yali politician naye teyali politician ng'ali mu active politics. Ye yayita mu kuyimba, yayita mu art. Era bw'oddayo n'olaba message ze ku interview yayogeranga ebigambo bya politics naye ng'abantu baliwo bitegeera kuba bigambo tebiyogedde leero byamala okuyimba ennyimba bamuyita ku interview era n'abangako statements yakola nga ziri political. Kati wano okujja mu politics yali aze mu practicals. Okitegedde? Kati bano abasajja kye bataamanya olwaleero bo baali balowooza nti omuntu okusiba essuuti osiba ettayi n'oyambala essuuti oba otegeera nnyo. Ate tetwamanya nti bano abasajja olw'okuba nti waliwo mainstream media nti babeeranga ne ba moderators nga mbuuza ekibuuzo nga alina ne question alina ne answer gy'agenda okuddamu ne batuvugira. Kati ku social media platform zino eziriwo omwa microphone najja n'ayokya ng'olaba. Watunudde essango ga mulengejja jjo ng'alimu Mengo wali ng'omusajja yagenda na describinga Eddie Mutwe ng'avuma ab'ebirevu ng'ensi tetegedde nga kali mu reverse psychology. Okitegeera? Bwe kaamala okyogera ku press conference ne kajja ne mu lukiiko lw'emirimu ne kaddamu ne kakyogera ne kalifaananga omukazi wa Eddie Mutwe nti wabeerawo ate yamwegombako kintu nga aba basajja kirasi z'abasajja bonna mubagoberere balina olulimi olujerega olulimi olussa wansi olw'enfula nti bategeera boogera nnyo oluzungu olubuzaabuzaaba ng'oyagala okumanya omuntu nti mufere mugamba atandika okudda mu lulimi oluzaaliranwa alubuulira abantu ng'ayogera ebizimba eggwanga tajja byogerayo. Anti boogera mu luzungu boogera mu eyo kirasi twagivaamu ey'oluzungu. Kankubuli buli musiru asobola okugenda n'asoma n'ayiga oluzungu naye ate okutegeera si tteeka. Gwe singa okusoma kwali kuyamba singa Sarah County Educated Cow basinga obugezi mu Uganda naye olw'okuba nti naturally Sarah County Educated Cow basiru ne bayiga ne basoma oluzungu basigala basiru. Mu bufunze bo tebali ofuna bulungi njagala okwate loop leader Ssenyonyi omuteeke ku mmeeza y'emu ku minzaani n'empuuga duration gye babaddewo activities bakoze na biki balaze eggwanga n'okukolera ekibiina. Who is the best? Of course Ssenyonyi akoze. No, njagala no mu comment section abantu batu opinion polls zaabwe nga sifi bajaga nti afe tuli biased kubanga tetumwagala. Njagala mu comment section omuntu atu opinion ze. Bawe dakiika 2 awo bazise mu comment. Nawe ogira mpuuga wandika tetulina buzibu kuba tuli mu democracy naye wandika n'empuuga nga otuwa example. Bajja kutubuulira ekitu bakubuulidde ate n'ekirala kala Joero yali kakiiko ka Kosase. Manyi nti ensi yategeera akakiiko ka Kosase nti gwa Joero okusingira ddala naye manyi nti akakiiko ako katuddeko Sseggona. Muganda wange abo boyogerako mbamanyi nga zino engalo bw'oziraba. First and foremost ng'oggyeko Odooza Lukwago Sseggona abalina emirimu abasigadde bonna bali ba jobless persons nga tebalina mirimu ng'emirimu gyabwe kuzannya politics. Nubufunze nga politics gwe mulimu nga balina ssente balya. Njagala ombuulire Mukasambidde abadde akola mulimu ki before nga tannagenda mu Yala. Era Mukasambidde tosobola agamba nti omulimu gwegula agamba munnamateeka naye talina lofa. Munnamateeka yali awezadde omusango gw'enkoko ebiika. Namulabe mu gw'Abanyarwanda. Ogw'Abanyarwanda ogwo musango. Those are tribal disputes. Those are not national matters. Kati njagala nkumenyera abantu abatutawaanya. Teekawo Abedi Bwaneka ali akola mulimu ki yasooka mbwa pastor ne bumulema endiga ne zigana omukkiririzamu. Ng'omuddo gwaziwa tegumala. Mpuliriza yasooka mbwa pastor ng'omuddo gwawe endiga tegumala endiga ne zigaana.
n'agenda okuba embizi empiso n'embizi ne zigamba bwe tojja tukuba mpiso tosobola tuwakisa embizi nazo ne zigaana nkumenye teziwona leeta mbwate pamondo w'entebe yali yakola mulimu ki soko sibe wakati awo sebo mbwate genda maaso nanjogerera bingi nnyo nangamba nti nze ngezaako mukakanya mbwaka kembote kamwa ye yali accountant mu banka sebo yalina omulimu mu banka ng'akola era ng'alina mu kasente kakati muganda wange ekyo kikulekedde wano nze yangamba mwogerako swaka ba mwogerako kalebule sente yazirina naye nga n'ebipande twasondera musonderewa ne transport yali akola mu banka ki oba yagamba banka kyawo niye yagamba yali akola mu banka mugamba akulete portfolio ya bank yali akola batuletere history wa staffs bwe bayajja yaliyo oyo tumumaze tugenze ku Juliet Kakandi yali akola mulimu ki simanyi era sinza nakugamba sigumanyi era sinza nakugamba weguno tugenze ku oli Mabike yali akola mulimu ki Mabike tetali nazunga buzunzi amanyi kwata fayiro kwata basa tugenze ku oli omusajja mukulu alina omutogo mulingala londa bawutu yebusega oli yani mukaku lubega mukaku yabeeranga ebungereza nga smart wire nga tagala na kuoza bintu wadde okutegula amasowaani ku mmeeza mukaku yali akola mulimu ki nati era n'ogwa smart wire gwamulimu omulimu kubanga nga takola ola n'ogwa smart wire gwamulimu ebongereza bamugobayo kati yali akola mulimu n'akoma wano era ng'azunga buzunzi ddiira tuleeta lubowa yali akola mulimu ki talina just babuloka batulangaawo ng'olaba banene abasajja ba UPC abakeera okutula ku Uganda House kakati abo bamabiike balubega mukaku balubowa bakeeranga kwata mawulire beeyita ba DP bebategeera ebyobufuzi bebasomesa ebyobufuzi nga mwe beerimbika be babuloka in fact bafuze nga babuloka kati njagala kutegeeza ekigambo kino kiwulire bulungi nnyo abantu bangi bajja ne beerimbika mu byobufuzi nga tebamanyi nti eno embeera eriwo ndala nnyo eyo gurupu y'omusajja oyo yonna nakavidiyo gyekali nga baali batuddeko ne Museveni ngera babuzaabuza mu bintu bya transition simanyi peaceful power of transfer era n'oyo yennyini Abedi Bwanika yaliko akavidiyo tukalina wano kati leeta Juliet Bagabe Emmanga Bagabe Emmanga w'Emityana yali akola mulimu yali akola ku NBS ng'afuna sente meka omwezi ate tubalina sente ze bafuna ekidawe zitegeereke kate wali era bwe yabeeranga ku TV ng'akola programs era yakozeeko program y'ebyobufuzi yali asoma mawulire nga namawulire bamasakira yali aseseka mawulire ku ground oyo ankalinga nga bwankalinzi ng'asoma busomi nga byomuwadde bibaleese okuva ku ground byasoma tasobola kukola ne political statement ono wuuna nga Mukakande beans yali beans era byatunda bijanjalo kisimanyi people with disability soko kubira okugoga kikirira ki akiikirira baliko bulemu abantu abaliko obulemu wammeera kyeki gende bakebere mu yakiwujja abo Musebbina zone Kalere wonna kyakoze awo wonna ayanjaddewo biringa nabo kati tugende ku information entuufu wamma bakomere buno bakanjala bo bagenda muyeekera ompulya bulungi nnyo protest vote
wadde oli mulonzi wadde toli mulonzi, you have to participate. Gwayagala obuyeekera ng'onoonya emmundu yo bagiyita protest vote. Oba oli registered voter oba toli registered voter ng'oyagala obuyeekera wo bwa protest vote. Kubanga ojja kukola kyamaanyi nnyo mu kubanja mu kuzoganya n'okuggyako Museveni tetagagenda mu nsiko emmundu gy'olina bagiyita protest vote. Oba olonda oba tolonda teweetagagenda butugenda mu tekyali ensiko Museveni yagisaanyo nga mwe tujja kwekwekamu. Ekintu kiri kimu, oba olonda oba toli mulonzi gwaga nti oyagala plan B bagiyita protest vote. Omuntu gw'ogenda okuyeekera ng'akulabako face to face. Twagala tutuuke essaawa nga n'emmundu tekyalina mugaso. Era we tulaga kubanga mutemanyi kiri munda. Ekiri munda bagamba we have money, we have maje, but people are determined to get us out of power. Kitegeeza gw'obuyeekera wa protest vote gw'ogenda okuyeekera kaakulaba nga ky'omugamba akiraba nga n'emmundu tekyasobola kuba muntu. Kati nkugamba gwe kyaliwa nga ayagala okuyeekera ayagala emmundu. Kye bayita protest vote bwe buyeekera obuli mu constitution ate nga ne gw'oyeekera akulabako si byakwekweka. Mbuloja over there shooting no. Loja there protest vote. Go and vote and keep your vote. NMS tutandikirawo. Mubufunze teri kudda. Abadde atubuuze emmundu ne gye bazitunda n'ayagala okuyeekera. Protest vote bwe buyeekera era y'emmundu teweetaga genda mu nsiko tuyeekerera ku street nga ne gweyeekera omulabako. Butereevu. Mu bufunze ayagala ogenda okulya emmere y'obwerere yinda abafa n'olumbe ojja kujja olya emmere y'obwe katugenda mu protest vote emmere ya lumbe n'ataaka abaalya. Abaddire bategeere bulungi. Nkiddamu ayagala emmere y'obwerere ng'olinda ya lumbe omuntu gwe basse mu protest vote emmere gy'eri ya bwerere. N'ataaka abajja kulya. Bagenda kwekwasa kiki? Teri kye mugenda kwekwasa. Era abaddaye fe solution ya emmundu bagiyita protest vote. Oba oli mulonzi oba toli mulonzi, you have to participate. By the way, miliyoni ezironda ziri 8 nkidda miliyoni ezironda ziri 8 wabula tuli miliyoni 49 n'obutundutundu obugwamu. Kati ku miliyoni 8 ezironda Nupu yeetagako miliyoni 6 nga tozirina. Ezisigadde miliyoni za kuuma bululu. Oba oyagala mundu AK47, oba oyagala SMG, oba oyagala kizuka, oba oyagala ki. Ekizuka kyo kwe kukuuma akalu kwe kutandikira woyina okukoma oba olonda oba tolonda. Protest vote. Tolina kyogenda kunnyonnyola bantu. Nze waka toddayo nga toyina buwanguzi. Toddayo. Empalo oba oyambadde 3 jangu oyambadde 3. Ompulira bulungi nnyo. Era nakino kankibagambe mwenna abajjukira history wa South Africa during apartheid struggle. Bakwata amale bamusibe emyaka gyali 27 mbaserabidde. Struggle yasigala egenda maaso era mwalimu enkwezenge nga bampuuga. Ompulira naye era tekyagaana baddugavu kutandika kulwana nga Mandela ali mu busibe. Basigala balwana era enkwezenge ezalimu nga bampuuga abantu baziryangawo nga Gaza emwemu okutuuka omuzungu yagamba ekintu nga kiganye kale katwetaga genda kujja omusibe. Bwebaliza nga bagenze kujja omusibe n'ateesa South Africa n'efuna obwetwaze. Kati boyi wange ali eyo nkukubira omulango okutakungula president waffe tumukuume ng'ekyatika ne in case of anything tusigala tugenda maaso teri kuzikiza. Kati Fred era katukibawe katubawa assurance of course ba expecting kwati naye tusigale nga tulina kye tulina okukola nga tukola kye tulina okukola ekyo teke mu bwongo bakimanye. Nakano kankongereko fenga ba comrades basekamu ba struggle no ku social media platform ne ku mainstream medias ne wantu wonna woli tulina small fraction of differences eziri ku personal levels naye tuconcentrating ku bintu ebinene ebijjako Museveni webiyambe eggwanga. Buno busimolo differences tujja busitoleza ate wali another differences just nti tulina ekintu kimu buli muntu aba alowooza tulowoozenga yo oba omuntu alowoozenga nze bantu muntu alowooze no
njagala tuconcentrate ku kintu ekinene kyakujjako Museveni ebisigadde tubiteeke ebbali tujja kubanga singa Museveni yaconcentrate ku personal issues ne differences zebahalina teyandituuse balina common cause ey'okulwanyisa abasajja abajjeko era bakyatambula nayo kati ffe gye tulwana nayo kati gwe comrade ali eyo nkusaba togezaako n'okolanga video simanyi olumba comrade munno simebi kiyayogedde bwati buli muntu alina kye tuyita opinion buli muntu engalabi yemuweereza ku mmande paka ku Fred kuba sigwa omuliisa sigwa omunywesa sigwa omuzaalira abaana sigwa muteeka mu struggle muleka akole comment ye opinion ye etambule togikwatako lumba Museveni mpaka kuwulira bubi ebisigadde byonna tujja bikwasaganya nga struggle guse ompulidde bulungi nnyo emanyi message bagiwulidde nze sibiddamu mwebali kugyogera ompulidde bulungi tulina small differences ziri personal oba oli ayambadde bulungi oba onayogera bulungi oba olina numbers kuba ne numbers zatukoze ziyinyiza abantu ate gundi alina numbers nanga abantu abasibamanyi luwa bakola basibamanyi sina gwe manyiiko abantu baza kufuna information noli numbers nezimunyiiza n'omuka kati ona enamba zimunyiizaako ki bamanye ekintu kimu tetulina kukotogera bannayuganda Fred olwaleero ababeera eyo be bajja wano be bajja ewayeeko be bagenda ewawire tulina ba followers ba viewers be bamu ate bona baagala change ompulira bulungi nnyo so njagala tubeere focused ku nsonga emu kyenebaza Katonda Fred kikino ku Facebook wano oli ne wangamba ndi wamutwe lwaki mulemedde ku Facebook wano ne Fred at least ebbanga lye tubaza twetereezezza kati like nga ffe ababeerawo ne twogera kati tumanye engeri ey'okwandolinga tulina level we twatuuka era kyovola nti Facebook tekyatuwa buzibu ffe era waba mulabe tusobola omwambalagana bulungi nnyo nti mulaba kamba wemu naye kira kye balina otutegeera social media platforms ez'enjawulo okuli Twitter okuli TikTok okuli Facebook zina enjawulo mu ngeri gye zimanagingamu ne content content wa X asinga okuba obungi wa kuwandiika kiri kye bateekawo ekya conference kyakajja tekirina nnyo vibe y'amaanyi ekya space ekya TikTok bakireetanga kya entertainment kyovula nti bakozesa nnyo gundi content music kuzina kukyakala tekirina kyovula ne video bw'okola video nga mpanvu nga si ya entertainment tetambula nnyo ate nekirala TikTok tekuuma data video kati ngendo gituikumbogera gikola ku TikTok ebeere no olumala wano weeviirako teddamu kulabikako ate ekitali ku Facebook ekuuma data kati for 30 days abasigale bamulaba kiriwo ekiti Fred nze kyendaba TikTok ibamala vula n'abaana abagisooka kuli balinga kujja kwemoolamoola teekayo bbina kuli wogola bwoti kola lugambo bwe ruti kati ate Facebook yo nejja nti ku spreadingirako information ndowooza kutambuzaako kintu ate kyongerayo kati kyenjagadde mpa abantu bano bakitegeere nti TikTok tosobola teeka information nebeerayo bbanga lyonna nga video mpanvu nno era video esinga okutambula kuwemula kwekwana byononese byebaagala kati wano wenjagala nkuteere eŋŋende waliwo ekintu ekitambula ku TikTok ezibayita simanyi late night ekiboozibozi ekyo babeera eyo mpuliriza buli ali ku kiboozibozi ekyo alina emmotoka alina abaana abasoma asasula amasannyalaze ayita ku nguudo buli kizibu kya Uganda bakola ki bakiraba naye tebakyogerako lwaki babateekawo batandika okukola emboozi ezisikiriza abantu bajja ku national matters bafokasinge ku mboozi ez'ekisiru ompulya bulungi nnyo kati okukawunta-attackinga ebiboozibozi ebyo ngenda kusamwa bali ku ground munammwe bwe kiba kisoboka tulina baserebu baffe abaagala enkyukakyuka nabo batandikewo the same platform nga kujjako abantu ab'enkyukakyuka late night political show nga basinziira wano ku ground ne mu diaspora nga no gye bali nga baagala enkyuka tukole copycat ya kiri ekiboozibozi naffe tuteekeyo ekiboozibozi kya politics late night nga buli serebu wa national platform yenna gyali mu nsi yonna oba ali mu Uganda nga naye ajja anti atakulekera nawe tomulekera
ebitunyiga bye binyiga bo wabula bo bali mu kusiruwaza bantu naye ng'ate ensonga esigala nti buli muntu asigala safaringa mu Uganda yeemu kati naffe njagala kino ekintu nkyogedde mu idea mugiguza abantu tulina abayimbi tulina abatonto tulina abantu baserebu bali mu nsi z'ebweru tukole copy and paste ya political kibozibozi late night show awaze kibeera yanji kati kiriwe kifred olaba ffe nga we twagoba wano Kasasiro we twamugoba ku Facebook one timing y'abali we batandikira ekibozibozi nga naffe bana abaffe batandika bwekito bwe kiri ekirala tebaayo muntu n'omu akugamba nti waliwo kye bayita nyuto si kyagalira ddala okiwulira ye muntu era gavumenti weekyukira ekintu kye bayita independent mu parliament mu constitution kigenda kuvaamu kubanga ba independent at last babeera NRM leaning era ba deciding ne bafuna side bw'oba wajja independent waaki ofuna side ku issues ng'ate people omuntu taddamu kugaa nti ye independent basana kuba miggo bw'oba oli independent waliwo issues ziri independent waliwo national matters nga zeetagasibwa independent mind people olina ekintu kyoyogera ingenda mu bwongo nno naye nze ndaba kati abayimbi kaba kino kintu inavugibwa era mu bayimbi ne ba comedian nze ndaba King Saha yandibadde gundi bulungi nnyo King Saha oyo ne ghetto speaker Mark oyo ghetto speaker no nze mbabuziza idea musobola ogituulamu ne mutegeeza n'abakulembeze ekintu ekyo bakitandika tuli mu serious situation tuli mu serious political situation right now nga naawe wasomako politics waba dictator mu Soviet Union basobola creating stories nga zidistracting abantu okubajja ku bizibu balina okutunulako babateeka ku bintu ebirala by'ekisiru ate nno kati kiweze Fred akanu kano kagireyo ddala open bano abalowooza nti waliwo olutalo wakati w'abantu bana babiri Bruno K nono koka Crystal Panda tewali lutalo lwawo just kati bano bajja abali wamu ne mubamanyiza amaaso ne beedingamu toli atwaleko population na lutalo lubesinga kuki mwanga nango kinoonya nga tokiraba nkubuuza olutalo ludebatinga kuki ate waliwo lutalo lwa business lutalo lwa mukazi lutalo lwaki la platform buli muntu alina account ye buli muntu alina engalabi ye mwajja content gwakola that's not a war okitegeera ezo bakulietinga diversion ensonga zetwogerako zikakata ku buli munnayuganda eyasoma ataasoma asobola okwogera n'atasobola kwogera bino bye twogera bitukakatako mu ssemateeka wa Uganda ompuliriza bulungi nnyo ekyokulabirako mutabani wa Lupaleri yago baaziise jjo abadde alina buli kimu mu nsi ekyamusse ki kubo bulagajjavu kubo n'ebirabo byegattako kubo nenezo embata ezibeera ku kibozibozi kwe ziyita eno atambula avuga emmotoka ayingiza giya ayingiza bisambi bya mukazi amaaso n'agazza kubi bajja kuba pavement ezo baffe bave okubanga enguudo mbi babeera ku bibozibozi n'osanga beeyita abayimbi mu ggwanga abakulu abanene nga tasobola kwogera ku national matter wadde okwogera ku kintu kya kidnap wadde ku kintu kya torture nalabye bamisa Kisemakula ne ŋŋamba erinnya tolyogerako naliko akasajja kankwe zikalabeka ne muntundula muwankwe nga wona ayita bwotyo baze bitangako naye nga ngo maze otekayo kividiyo kyo ku TikTok no scrollingako gundi nga ezo 3 bwotyo nomala n'okigwako n'ogamba naye basajja ddala sajja badde mu byekisiru nokati kanko kyokulabirako olaba akalulu akawedde aka Trump ne Kamala Harris baserebu badecidinga kinene nnyo mu kalulu ako nnyo mbuulira serebu wa Uganda ki mu Uganda right now who can decide on Ugandan's future tewali how many are there batono but when they fall sick why do they need public sympathy and public help benda kukawoshi batandika kuba nduulu na miranga nesinga amalwaliro gabaddewo oyandibadde yeetaga kawoshi Fred kasita gundi ogiwadde tugende ku nsonga ya Falisi Magembe yakubiddeko
Muganda wange nze nga simala gakwata simu ninga nalukoola sikumala gakwata simu evuga n'egitundira ani onankuba nga simutegera sigikwata. Amukulu Faith Magembe yonna gyali message loud and clear. Amawulire agasoma era amawulire amalina principles amawulire bagatambula. Amawulire gatambula ku facts. Kiyayogedde kituufu nti ye baabateeka mu bintu batamanyi. Kati wabanga yakitegeera bateeka mu bintu ye distancing ku kintu ekyo ng'abale baakikoze. By the way, for your information, fe tetuli na mu lutalo na Mpuuga, fe twagala kujjako Museveni. Museveni is our problem. Museveni, just Mpuuga is just as distracted. In fact, Fred Kitereze. We are not at war with Mpuuga or any other political parties in Uganda. Our main agenda is to remove Museveni from power, to liberate our nation. Because even if we fight or even if we don't fight, we remain as Ugandans at all. We have no tribal differences. We have no political differences. Because we know through politics, we change leaders. Ontegedde bulungi nnyo. So kati ebalyaga tuli mu lutalo nno fo kizibu kyaffe kyakukyusa bukulembeze emirembe tukooye. Nze kyendaba Fred kubanga waliwo abaagala okwagala okukozesa kino okutuleetawo enjawukana wakati waffe ne bannamawulire. Wano kyetwagala tutereeze bannamawulire ebibaluma bye bituluma tetusobola kugenda mu lutalo nammwe wabula twagala mwesambe state ene yagala obba kulaidinga naffe kubanga munnamawulire omuko gwe bakukuba gwe batukuba baagala otuteekateeka walinga naffe tuti okuyimirira nammwe ate nga nammwe temusobola kuyimirira naffe. Nze ndaba the best way for Magembe yafuna joint statement eyesamba jja bino byonna. No, abannamawulire balina okukimanya amawulire bagakola ku bantu sinte. Ompulira bulungi wulira ekintu kino. Bannamawulire amawulire bagakola ku baki? Ku bantu. Sinte. Ate munnamawulire amawulire agajja awo ewali amawulire ge bayita hot news. Ani owninga hot news ani? Answer me. Kyagulanyi Sentamu Robert. In fact, jake simu yogendewo bake answer ogifunye. Balanyamma kutubuuzaako wano kyakabi nnyo. Nange kambasiibule naye era sisobola kuva wano nga situmidde ku Honorable w'Entebbe municipality addako Nabatta. Omukyalo oyo Nabatta. Njagala tujjireyo mbwa kakembo tekamwa. Waliwo no candidate gwe tugenda okwaniveiringa ajja Busiro East awo Emma Mago